Omuntu kutandika okusinzira okubanga tukuweereza nze Sonko Muhammad muli mutya tuli mu bitundu by'ejjinja eno tulina hoteli mu gye tuliko tuzze baziyita mpaka baziyita competition zino baziyita qualifiers eno Mr qualifiers West eno bagiyita batya West Eastern qualifiers Eastern jinja okuko qualifying okuzanya Mr Uganda omwaka guno liba amaliriza eggulu nayo bamala ezaayo ne baqualifyinga kati tuli kuzino kati tunga ogw'omwenda nga 25 tugenda kuza Central Kampala nabo balaba baqualifyinga okubeera nga bazanya Mr Uganda mwaka. Guno omuzanyo kiddala baguyita batya? Guno omuzanyo baguyita bodybuilding. Abasinga wano mu Uganda bamanyi mifumbi okunyiga emifumbi nga olaba abasajja abali okwo nga mulaba Lubega Godfrey nze mwennyini wendi Mr Uganda. Oli Mr Uganda? Nze ndi Mr Uganda. Kitegeeza kyo kuba nti oli Mr Uganda. Mu Uganda gwaba asinga kuba ndi gwalina omubiri ogw'amaanyi kiba kiddala. Kati ekitegeeza okubeera Mr Uganda kati gwe mulamwa guno gwe batandise ne bano okubeera kesaawa zino era kibalwanira zino siga nti baagala bino okuwangula bino ebya leero just baagala qualifyinga okujja babeerenga bawangula kubeerako awangula Mr Uganda. Okubeera Mr Uganda tekitegeeza mubiri munene nti osobola kubeera wooti nga olinga ekisenge. Okubeera Mr Uganda olina kubeera nga otegeka masozi zo nga nnene ate nga nkalu ate nga zitemyetemye omubiri gwonna kyebava okulonda nga gwosinze banno zaasa nozitema omubiri ne bagamba oyo Mr Uganda yasinze. Tebaita okuba nti wayawula. Yes, tebakiyita nti wayawula. Okusengeka muscles yes kale nakyo kisobola okubaawo nti omubiri gwayawula naye ne muscles n'obeera nga ozitematema ate n'obeera nga ozikamulamu amazzi kye bayita kola diet okubeera nga ozikamulamu amazzi n'ozaasa. So nti waba okusitula byuma awantu tewabeerawo situla byuma. Omumu yajja babanga bamodo n'alagamu akanyama n'alagamu. Yes kati bajja bonna nga bali mu bupale bwabwe butini nga bukoma eno kuba baagala muscles zino ez'ebisambi zino eno baba baagala okuza abajjaji ezikyo bali mu pajama. Asi pajama buno bubeera bupale nga buba bukola nga bwa bodybuilding bwakuzanyira mu mpaka n'ebweru babukola nga bwakuzanya mpaka nga bwa mpaka nga neokola otya tekasobola kuyulika ate tekalabika bubi nga kalabika bulungi ate kabaka bbeeyi kabeera ndooza kadola nga 10 buli kapale kamu bwe kati kabaka mitwalo nga 35 eja Uganda bwe kabeera kapale ako kabaka bbeeyi ate babeera basala bakoma ku bisambi nakyo akabina neno maaso tebamatalinga yo nti ono muscles omubiri gwonna bazisala okuva kagere wano wansi paka okwambuka mu bulago wano akabina bakasala byonna era maso basala muscles za wano zokka ku bisambi ne basala n'ez'olubuto ebyomugaso beti babimatadde ebitundu ebyomugaso ebyo tewaba nabitunuulira kuba byo bya mugaso mulala so si gwa mpaka zineeno zetubeera tuzanya zo biine empaka zaabyo ate wano tebizibaawo zibeera eyo mu busenge eyo waka ebitundu ebyo wano tetubiraga nti biri mu mpaka byo tebibaamu etakyovula tubibikka byo ne bibeera eri safe ne birinda ate empaka ezaabyo. Tuze ne suplex gym suplex bali kimu gye muli suplex gym ebeera bweyogerera eyo ekirinnya naye obo basponsinga emizanyo gyonna wanono mu Uganda bonna mbalaba mu mizanyo gyonna juzi nagendako mu powerlifting yawo nenzanyamu era nabalaba nga nayo gye bali kitegeeza buli game mu Uganda bagiteeka mu ssente senga oba ovuddeyo n'obatuukirira basobola okuteeka mu ssente bo basponsor bo weebali tebalina tabu yonna atera ya suplex era egenda kuntwala kuzanya mpaka za East Africa Kenya bagenda okunteeka mu ssente bantwale Kenya okuzanya East Africa omwezi gugenda kubeera gwa 10 paka zijja kubeera nga nga 7 ogwe-10 omwaka guno yawe bagenda okuntwala abenyini bebagenda nange okunteeka mu ssente ogenda ozanya era abannayuganda mbasuubiza okubeera nga mbaleetera wano ekikopo ekya East Africa n'omudaali kuba ngenda biwangula yes nga nagambye nti bodybuilding kubanga ndi mwetegefu eri kuva bakochi bange ne ba managers ate ne ba sponsor bonna buli kimu ndi safe kitegeeza mba nze gwe mubanja okubeera nga
njolesa omutindo omulungi ate gugenda kubeerawo okusobola oleeta ekikopo ekya East Africa kuba ekya Uganda nkiyina. Njagala East Africa male nzizeeko Africa male ngende ku universe paka ku pulo kyenjagala ekyo. Okay, abatulaba tuline Mr. Uganda, batogera ku Mr. Uganda mu mpaka z'okubanga bajinga omubiri. We bakiyita nkyogedde bulungi okola akanyama. Nga mifumbi. Yes. Okuzimbya muscles. Emifumbi empaka z'emifumbi. So ono Mr. Uganda gwe tuli naye. Mr. Uganda mirimu ki emirala gwe gy'oba musinga obanga toli mu bino bya kola mifumbi? We masiri mu bino ebyokukola emifumbi emirimu gyembaamu omuntu yenna ng'alieyo ng'ayagala kukola gym okola gym mbeera n'ebyuma ebya gym byentunda era yenna ayagala okukola gym y'okutandikawo gym ankubirako bukubizi ku simu nze nga Mr. Uganda Lubega Godfrey nembeera nga muguza ebyuma ebikola gym. Yes, gye mirimu gyemberamu wemba nga siri mu kuzimba mifumbi mu biseera byange eby'eddembe. Abamu babeere baagala nnyo abasajja balina obunyama kati nga ggwe gwoli mufumbo. Abakyala babeere nga baagala abaana abalina emba bamanyi mwabakola okuva wansi paka waggulu n'ebitundu bye basinga okwetaaga babagamba oyo alabika yenagetic oyo oyo gwe neetaaga oyo akinkola. Ekirungi ekiri ku muntu nga akola gym exercise nti omukyala waba afunye omusajja ng'akola exercise n'omufuna bw'ati ne bagenda mu nsonga ziri eri tasobola kwegomba kuddamu kufuna mu kisajja nga tagenda mu gym kola exercise. Ozanyira paati Lubega? Tasobola, sezanyira paati n'abakyala bakimanyi era bakikola bo bakimanyi nga bo tebasobola tasobola kumuddira oli. Eno yo exercise yo yagenda wala mu bintu byonna jjukira esumula omubiri gwonna kati kitegeeza oba kiriya nnyo oba kabiri tosazaako busaza. Temanyi kikubuuza omukulu omuyayimba nga agamba nti abo boolaba bagira obunyama waakawambwa abawambwa sometimes ng'oli akulaba akusuubira mu kirala mugenda oyingira ekisaawe eddakiika emu n'ekitundu n'otandika okuweekera nga vositula ebyuma. Omukulu oyo yayimba akayimba ako naye ate era naye yawunzika ate alimu ebyo era akola exercise. Kakitegeeza yakayimba naye ng'ate alinga akeeyimbira kuba ye yajja mu exercise ndowooza era omukyala yamugamba era n'amugamba olina okugenda okukola ku exercise oba okitegeera kwe kujja naye kati era naye bokisa kikibokisa ate nga weida byonna bikola exercise azikola. Akitegeeza luli oluyimba kyaka balina bato zaabwe ndowooza n'omulala omanyi oweeri ekisaasi ye ate ye yali yakola omubiri nga ye wakabi ng'alabika bulungi kati ndowooza onawe yamulaba mukyala woono n'agamba ow'ekisaasi ng'alabika bulungi naawe olina okukola ki okuyitayo okwo. Ensi kati yakyuka omulembe gwa digital black and white byavaawo kati tuli kuki ku digital. Lubega kyogamba omuntu akola gym akola obunyama bwongera kumanyiga ekisajja. Omuntu yenna ng'okola exercise togenda kugenda nti onoonya simanya musongola simanya biki ebyo bye batunda eyo kwonoona omubiri gwo gwe totegana genda mu ebyo bye batunda. Kola ekintu kimu genda mu gym okole exercise ogenda kubeera wakabi ng'olina obulamu obusinga ate nga buli kimu kiriya. Ekyo kibuuzo nkibuuza advisor giwadde basajja abakyala oyinza bagamba ki about that betanina nnyo bakweta abakyala bo bakimanya abakyala bonna bakola exercise. Kati omukyala akola exercise omuntu nga tokola exercise tosobola kwerijja ku mukyala akola exercise era abajja kugamba nti nno tomalaako gwe n'oba oli omalako naye ng'omukyala akola exercise tosobola kumwerijjako nga tokola exercise. Ate abasinga bonna kati bakola exercise kubanga exercise Katikkiro yagiragira Kabaka yagiragira tulina okubeera nga tukola doyiro. Nabo baakiraba nti omuntu akoze doyiro aba wanjawulo ku muntu atakoze doyiro. Naye otagenda kusitula kubeera nti ogejja kuba kusitula bunyama n'ogenda wabula gwe n'okola exercise ye n'ozikola aerobics biki ebyo oba wanjawulo nnyo ku muntu atabikola n'obulamu bwo buba bwanjawulo ku muntu omulala yenna. Bani tulina omukulu ogayo Lubegani nze bampita Lubega Godfrey Mr. Kampala 2019 ate Mr. Uganda 2022. Echa Mr. Kampala Mr. Uganda wakakiwangula omulundi gumu. Mr. Uganda nakamuwangula omulundi gumu ne Mr. Kampala nakamuwangula omulundi gumu. Okay. Bane tulina Lubega Godfrey nza mulina Lubega Godfrey Mr. Uganda aliko Mr. Kampala 2020 mugumu.
2019 so tuli mu 2023 ye Mr Uganda mu mpaka z'okuba nti bakola emifumbi ozimbye ennyama era kye tugendako olwaleero leero naalagamuko leero oba leero olwaleero simanyi oba naalagamu kubanga ni mu kwetegekera empaka ziri ate we naalaga bayinza abali aba East Africa okubeera nga kuba video zitambula nnyo ne bankoppa ne bagamba Mr Uganda ajja naye ali bwati kino kibulamu kino kikola kino oba ali bwati oba ali mulungi nnyo katukole tekemu amaanyi kati saagala nnyo bandabe yes njagala ngende bugenzi mbakole ki ate mwenjagala nkoleremu aka video just nga tebali wali mu kijja competition era biba byebimu kuba kati olw'ensonga nti nga wondaba wano nyina amateeka agakola ki agantwala nyina ba managers nyina ba sponsors nyina bukimu kati mateeka gabwe kwenkola ki kwetambulira we baba ngambye tokola kino mba sinakola ki kukikola kati mbamba isizaamu amaaso n'oluusi nekyendiko mba sikimanyi kuba mbagala nnyo era mbawanye ekitiibwa kyabwe era banyiiga baba bawulira bubi naye tomanyi osobola ofuna chansi ng'empaka ziwedde wano eno oba nga zigenda mu maaso osobola ofunayo chansi emu osobola okugjako wano ku stage judges nembalagako waggulu af osobola okola kyoyagala nyagalayoko n'aka video even before nkoleyoko aka video ko kayinza obutasoboka bannange baganda bange abagizi bange Bannayuganda naye nga sawa waliwo kinabanga kizze tomanyi katulindeko tomanya ekinaba kizzaawo awo tomanya nsobola kikola nja kuyisaamu ku busimu awo eri bakama bange mpe kye bagamba ku bantu kye bansaba eno mpe kye baŋŋamba. Okay banaye so katukwagalize okugenda ozagameza East Africa obere ngolita mudaali kikopo kisipi bakitaba ekikopo ndete certificate ndete n'omudaali yes era National Council of Sports era kimanyi bulungi tingenda kulembera team yonna gye ngenda okugenda nayo nga nze Mr Uganda captain okubeera nga tukiikirira eggwanga lyaffe mu East Africa sigenda genda bwomu ngenda genda n'abazanyi nga 7 oba 10 n'amakumi 20 abagenda okiikira eggwanga bonna tugenda nabo naye abazanyi abamu bakyasaanamu okubeera nga bagala ba sponsor okubateekamu ku ssente okubeera nga bagenda okuzanya empaka ekitukalubiriza ebintu ebiseera ebisinga kati nganze avuddeyo okwo okubeera nga ndi Mr Uganda waliwo abanda baba bangi naye ate waliwo bano benzanya nabo beetaaga obuyambi obw'amaanyi ennyo ate okubeera nga nabo babayambako nnyo okubeera nga tiimu kati nga wetugenda okuzanya empaka ezo okubeera nga batuteekamu ekyamaanyi ennyo okutuwa obuyambi transport biki ebyo byonna ebyokozesa batuyambeko kuba byonna ffe tubyekolera naye twagala batuyambeko okwo ku bazannyi abamu kale ne baba tebayambye nze nga Mr Uganda naye ne bayamba bano abandika emabega abazannyi Gavument government alibayambako ku bintu njikubira nnyo omulanga buli wembeera ku TV oba buli wembeera mu kamera yonna naye Gavument yo sikiwa nti oba empulira kubanga bukyanga mpangula Mr Kampala ndi ku Gavument gye ŋŋamba naye sirabangayo kintu kyonna kikoze kikyuse kati nze ŋŋamba kati nga bano abalina zi companies Coca-Cola Renzoli abowe batyo abo bano bazidayale bano babayita batya bano abakola amataabo waliwo abakola amataabo ba fresh dial abo companies ezo weziti ezikola ebyo ebyokunywa yogurt ebyo ebizaamu ebya energy ebyo ebireeta amaanyi ebigezze ebyo kati company ezo senga zivaayo ne zibeera nga zituyamba ne zigamba nti kati nga Mr Uganda ne tiimu gyatwala ne batuyambako buli kimu ne bavaayo company ne zituyambako ezo kiba kitukolera tuba tujja kuba bazannyi b'amaanyi nnyo n'ensi etwagale saagala genda erinze bw'omu mbeere nga nze awiininga njagala ne bano abalala bawangule categories zaabwe tubeere ku overall nga ffe nga tiimu ya Uganda ffe tuwambye overall ffenna fulaga tugiwanikire wamu ffenna tuleeta ebikopo n'emidaali byokye Uganda n'ensi ebeefunamu Uganda kuba gye tuba tukiikiridde yes so ffe tetuba twekiikiridde naye Uganda Gavument yo ebeera nga eraba nti omuzanyi yekiikiridde ye nga ye ate nga fulaga gye tuba tututte ebeera ya Uganda yonna naye munnayo obuyambi tulwawo okubufuna ate tetubufunira ddala ne tulinda mwaka ku mwaka ate mu games zonna sigamba mbunne yaffe yokka wabula games zonna
okwata fulaga bo balabanga gwe yegendedde gwe okugyewanikira naye onaatuuka eri n'owangula empaka kubeera nga owanika fulaga ya ggwanga ate muzeeyo olunawulira nti owangudde empaka bagenda kuteega wali ku kisaawe entebe teri kuyitawo osooka mu state house ate nga wagenze teryakolaki teryamanyi naye otuuse eri owangudde owanise fulaga muzeeyo agenda kuteega ku state house wali ntebe bakutwale paka state house munywemu caayi oba okitegeera ate era oluvaayo bigenda kuba bikoze eki biwedde kyekiriwo kati mu ggwanga kyetulaba kyendaba nze nga Mr Uganda yensobi gye tulaba eyo tusaana obuyambi obwaddala gemu baziseemu sente tusobole okukuba tukozesa ebintu bingi nnyo ate nga bya bbeeyi waliwo supplements ze tukozesa buli mwezi bodybuilder tulinga ba bodybuilder nga 100 mu Uganda betuzanya nabo naye buli mwezi buli bodybuilder akozesa emitwalo 3 supplements ate nga nazo tezimala just kukyayinawo akozesa 3 buli mwezi kati wobanga tewali akwatiddeko kitegeeza obeera mu buzibu ogenda kulemerera okuzanya ate nga ekitono okiyina okitegeera ogende mu kyalo olime ate ng'osobola owanika fulaga y'ensi yo nemanyika buli wamu. Kale banaye bye bigambo bya Mr Uganda naye Gavument omanya osanga muyinza okulaba akatambi kano ne mufuna ku nsonyi ne muswalako akolunku ebyemizanyo bigatta kinene nnyo ku ggwanga lyaffe erya Uganda naye ebimu tebifiiriddwako. Nze Sonko Muhammad mukulu Good Talent Suplex Jimbe batu sponsorinze okujja eno okola programu eno so tujja kubanga tukoma mu programs endala. Mune Uganda tukwaniriza okuva ebweru era nga tuli beeteefuteefu okutambuza. Tulina obumanyirivu mu kuvuga ate era ku miwendo egisaanidde. Kati nno gwe yeetaaza okupikinga ku kisaawe okutuusa ewaka ewuwo tweyune ate era naawe ateekateeka ogenda ebweru twekwate tukutambuze okuviira ddala ewaka paka ku kisaawe. Kati nno mwanattu toddamu kumenyekana migugu ng'entambula weeri tukubire ku ssimu noti 7 noti 6 94 729 oba noti 78 29 52 155.